Dr. Abed Bwanika, mubaka wa Kimanya Kabonera eri mu Masaka. Gwe tuli nayo lunaku olwaleero nga twogera ku nsonga eziri mu ggwanga Uganda. Nga n'okusingira ddala y'ensonga gye batandise okutambuza ennaku zino mbu nno Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine amaanyi gamuwedde. Mbu bagenda kumusinga Museveni ne mutabani we mbu kati basinga Kyagulanyi amaanyi. Bino n'abiwakanyizza n'agamba mmwe temumanyi musaaga n'okusaaga. Oli Kyagulanyi kati yasalawo ani alina okukulembera eggwanga Uganda. Era yagenda okukulembera kaseera katono nnyo. Mmwe mutunule muteekeewo abiri. Nti Museveni ne mutabani ne baneegatta emirundi 10 tebayinza kuwangula Kyagulanyi. Era tebayinza kulema Kyagulanyi kulemesa Kyagulanyi kulembera ggwanga lino. Nti wadde byaliwo era nga baakola bye baakola ne bakozesa amaanyi g'emmundu ne babba obuwanguzi bwaffe. Naye ku luno Kyagulanyi empenda zonna amaze okuzireeyinga era atemye Museveni amagulu, amutemye enteega zonna, obuswa bwonna Museveni gy'abadde yeekutte Kyagulanyi atemyeyo. Kati Kyagulanyi bw'abanga amaze okutema Museveni bw'atyo yonna gy'abadde yeekutte, toyinza kuŋŋamba nti ate mwami Museveni ne mutabani we Muhoozi balina bye banaasinzira okuwangula Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Nti ffe tulinde bulinzi Kyagulanyi agenda kulayira. Nti ne bonulaba bano nga bakola simanya Muhoozi PMK project, simanya Museveni, simanya main, simanya generator, nti bali mu kusaaga bali mu lwali. Nti obuyinza kati Kyagulanyi yabulina era yagenda okukulembera eggwanga Uganda lino mu kaseera mpaawe kaaga. Nti bajenero bonna abaawumula amagye n'abo abakyaliyo bajenero tebakkiriziganya na kya Museveni kuteekawo mutabani we oba nabo benyiddwa mwami Museveni. Okusinziirayo kwa Abed Bwanika information gy'alina agamba bajeneraali abo be balina okusalawo kati ani alina okukulembera eggwanga Uganda. Ate ng'ali sure nti bajeneraali abo bali mu nteekateeka y'emu era bali mu nteeseganya wamu ne Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Era nga ye bw'atunula byonna byalaba Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yalindiridde okukwata entebe era ssaawa mu bbanga mpaawo bbale bubazi agenda kubanga alayira nga pulezidenti w'eggwanga Uganda. Nti ebyo Muhoozi byali mugenda ng'akola simanya nkuŋŋaana simanya biki, nti ne bw'anaaba afa bajene abo nga tebakkiriza tajja kufuga ggwanga lino. Era nti yakimanyi nti bajeneraali abo baagala nkyukakyuka baakuwadda mwami Museveni era nga bamulinze mu kkoona bakirinvule ekintu. Nti kati Kyagulanyi yekka yaliwo yali standby akkiririzibwamu buli muntu, bannansi abaana b'awansi bamukkiririzaamu, bannamagye bajeneraali bamukkiririzaamu nti baako okufugibwa obubi, baako okufuga bbi nabo baagala omuntu wa bulijjo abukulembera eggwanga Uganda ate nga abawa ekitiibwa era nga abakolera bye beetaaga nga bo bajeneraali, nga okubawa omusaala ogubaweesa ekitiibwa ate n'okubawa ekitiibwa kyabwe nga bwe kigwanidde, so si kubayisaamu maaso bakozesa bitaliimu, kudda mu bantu batagwanidde batalwanangako batagendako ku battlefield, nti ate bo baweebwa ekitiibwa bba bagenda mu battlefield abaalwana baakuba emmundu baleme kuweebwa kitiibwa. Nti ebyo bye byatabudde bajeneraali ne bagamba bo omukwano gwabwe ne allegiance yaabwe eri wa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Era mwe mulinde kaseera mpaawe kaaga ebyo mwami Museveni bye mulaba byatambulira mu bulletproof glass kati oba bulletproof ate eri bulletproof yeekweka mu kakeegi nti atidde. Bajeneraali amaaso g'abakanuse gabamyuse batandise okufuuwa akagalo okufuuyirira akagalo nti very soon ono tugenda kuba tumugjeewo, nti tebigenda kubanga ebyo eri mu West Africa naye wano kigenda kuba kyanjawulo mukko mu bannayuganda mukuteeka amaaso ku lutimbe. Kale kambawe mukulu Dr. Abed Bwanika ng'akuwa endowooza ye ku bigenda maaso mu ggwanga wali Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'ebino ebitambula simanya MK project ne Museveni simanya lemera ku main ko n'ebyo ebiri eri mu West Africa. Akuwe endowooza ye ate naawe ogenda kugiraba nti wamma byagamba bituufu bya nnamaddala. Dokitaali Polisi tubirizo kanga ndo kwekyo yeso dumya abantu baffe Masaka obuzibu bwe twafunye jasinjawukana kwaba baagala okuuma ettaka lya Masaka n'abo abaga nti ababbi abalitwala balitwale, naye tutaddewo enkola ennuŋŋamu ey'okununula ettaka eryo era tujja kuba tubategeeza abantu b'ekibuga ekyo tugenda kutambula tutya. Empuga yakomyewo ate ensonga agijje mu ddiiro ayina ebintu bibiri sebo. Empuga ye leader waffe owalo nga leader of opposition ate era ye president vice deputy president wa NUP
ubeno benero ate era senior era mwikejja netandika tugenda kubeera mu kibuga ekyo nga tutegeeza ensonga yadde yali Batya Kamala yatereeza dde bintu si bantu kufubutuka bufubutusiakanda kakati sebo nga nzize ku nsonga eno namwe mwekubya ebifaananyi ensonga eno ffe tuli banjawulo kyagezaako okukwataganya n'ekino ekya people power kyanjawulo ffe ne Sewunga ono n'abalala bootera okubeera nabo ffe twalimu mu kuzimba people power kati bino byagamba nti bo badayivinga budayivinzi ffe si yali enkola yaffe ffe ekintu twakirimu mu kizimba twakirimu mu kizimba kyanjawulo nnyo naye kyenjaga okutegeeza eggwanga ssebo ekiri mu ggwanga muno bano ab'NRM ne mukama waabwe batandika process ya transition okuva mu President Museveni nga obuyinza babuza mu mwana ng'eggwanga terikkiriza kati njagala tukijje ku level yaabwe omwali kyava akiremerako nti nze mulaba ono ali kakonge era ye president nawe kyogamba kati babulira ekigenda mu maaso batandika okuddira obuyinza bwa Uganda bwe tufuna omuntu bwafuna ng'alondeddwa bannayuganda kakati bali mu nteekateeka okuva lwe twava mu kalulu babukwasa mutabani wa president ng'eggwanga terikkiriza tebaagala kuyita mu nkola entuufu ey'obuyinza bufunibwa butya kati bo baayagala enteekateeka yaabwe nti oli bamukwasa obuyinza era ekyabadde teso babumaali kye babaddemu kekamu ku kabonero akasemba yakaddirye akasemba akalange njakakubulira kati bw'olanga ofunye babumaali ba MP bisatu ne basimba layini mukasana mukasana nabalabye nga bali mu layini mukasana bafukamidde abalala engala azikotte bwati nga yakamala okuvaayo alinga agayagala ozitereka okuba nti tewali azikwatako ekyabadde wali nga kikulaga nti bazze tupe homrage kugamba okussaamu ekitiibwa omukulembeze waabwe ajja bano kyekyabadde kussaamu ekitiibwa omukulembeze waabwe ajja kati gurupu ebeesigalidde bano nga baweddeyo babeera basirikale era bannayuganda njagala bategeeza nti bwe mulaba ng'abasirikale basimbye layini efaanana ng'eyabamumaali gye basimbye bajenozi bwe njogera abasirikale soogera ku bana ba bulijjo kubanga mu basirikale bajeno okuva ku lwanka munalaba okuva ku lwanka eyo kana abatanafuuka jeno naye ali wali abasigazayo lwanka emu naye bwe munalaba mu Uganda abasirikale olunaku lumu nga bajeno babasimbiza layini nga gye mwalabye eteso nga bali mu layini efaana bakuba saluti nabo batwala ebifaananyi mutegere nti kati kikoze eki kiweddeyo kasita mulakiraba mu ggwanga muno kati bale ebyababumaali byawedde era babumaali kakati omukulembeze waabwe ye MK badde bagenze ku mukolo gwa kubatizibwa bo bennyini bwe babimukwasiza bano ate enkola yaffe ogimanyi tebayagadde kumukwasa mundu baba bumaali se bazirina olulimi engabo n'effumu kyebitegeeza oba bimanyi tukukwasiza obuyinza kati babumaali bo bavuddeyo nga bapoliticiani ne bagaa nti ono ye mukama waffe era omwali omuwulidde ombuza ekibuuzo n'amira n'amalusu n'addamu waggulu najja akatambala
Abasajja baba. Okay, tukyagenda mu maaso. Tuli ne Dr. Abed Bwanika. When ndowooza ye ku MK project ne Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agamba Kyagulanyi ye president ebya MK bali mu lwali. Benjogera abuwa muhozi nga kaweddemu. Tebannabukwata bine byaba abagundi bano babumaali oyo katemba waabwe ne bali tebannabukwata ababulina. Bumaali talinawo wadde n'atwanyina tumwalinga nga Bwanika mu Galati ono. Aba babadde ku layini babongedde ku bino ebibinja byolaba ebikuŋŋaana. Bumaali tamanyina pawa gyebeera Bumaali yagitegeredde tusiba ffenna. Talina kantu wali olaba kye bakoze babagasse ku bibinja. Bumaali alinga mu Galatians. Sirina utwanyito. Sina utwanyito. Kakati bananyini maanyi. Kyogambe ekyabamaje gwomanyi lwaki abamaje babawumuza abanene. Ne bw'obawumuza. Omanyi lwaki babawumuza. Mukulu Medi. Omanyi ensonga. Ne bw'obawumuza nga tebakkiriza. Teriyo musirikale musiru. Ne balekawo bano abalala. Nze ne bw'oleeta bano nga mwina bano basandasti. Naye nga bw'obimanyi osobola kubanga wagendako n'olwana oba busirikale tebasoma busome kyokka n'ojjanga olina ennyota. Kati abo kankidde musebe okiwulire. B'olinze. Abo bwe mulaba nga bakutte bwe bali. Waliwo omukolo gwonna. Ne basimba layini. Nabo ne bakuba ebirayiro ate bo bamanyi kulayira kinoomu tebibeera bino ng'ebya Bumaali kuba ebifaananyi si nkola yaabwe abamaje omusirikale talayirira mu kirindi ekigambo kye ateekwa kyogera n'akamwa ke kasita tunalaba ekyo era essuubi lya Uganda lirimu abo bokka bowulira bengamba basigadde si ba Bumaali. Babumaali bangu otwala ekibinja kya bisatu novayo nga negye babadde tebamanyi kyabadde kakati otwala ekibinja kya bisatu ku mukolo gwe batamanyira kyegutegeeza kati omukolo gwe babaddeko tebategedde nti oyo gye babadde babaga nti yayina obuyinza naye abasirikale abo nsogedde lwankisi Uganda wanjawulo nnyo ne Niger ne Burkina Faso. Uganda tewaliyo captain agenda kuteking over oba kugaana muwozi kufuuka president. Uganda abasobola okikola bajjeno katukiddemu mu kiwulire. Temusuubira nti wagenda kubeerayo ng'ekiri e Niger kano wateking over. Wano waliwo abasirikale abo bajjeno balwana banjawulo nabali abe bano bawumudda nti ndibo awe yawumula gwe mugendi ekya wali ekyokola olabe awo olyokotegere nti yawumula omusirikale oyo yalwana gwe mugendi ekya mukulu Medi waliwo omulimu wali atogenda kusooka mubuza muri fresher course kintu bakikuliddemu nadanga bakuyita jeno nga bakuyita jeno kakati ekyo kye muba mulinda ebirala ebyaba Bumaali byawedde mangu kamocha okiriza kamocha ekiddako tuli ku layini omaze okukiriza nti ono yajja kanegwanga libula ekiddako nze nkulya layini y'abali ate oyagala nkulya ekyange kyekiddako wali niyo gyokiri ate olomba nkola ki ekyandese ku rediyo ekyandese ku rediyo naffe kyetukola ate naye nkikubuulire nze nkulidde layini yaabwe yeeyo tekitegeeza ndife tukkiriziganya nayo nti bali bakola biri mwe mukola ki kubanga ebikola si byakyama twetaaga tubirabe okwanukula ekyo sebo gwogugo wagumaze ensi yonna yakulabye ensi yonna yakulabye ng'ofunnama kati fe tujja kubalaga ebyaffe Abed Bwanika ensonga zaziwadde agamba nti muhozi amusimaye MK project Nebwebanakola Batya nga bajenerali abalwana tebakkiriza najja kufuga ggwanga Uganda era yakimanya akiwa nti tebaagala agikwata entebe
era nti bakijja kubangwira bajenerali abo okuwa omuntu omulala nga Kyagulanyi ali ku waiting wano ali ku line okumpi awo kyanguwa bajenerali okumukkiriza okukulembera eggwanga Uganda okusinga ate MK nga bagamba nti nawe entebe bajagala tebayinza kukkiriza kuyisibwamu maaso bwe batyo mbu omuntu ataalwana just yafuna ebitiibwa ebisome mbu ate abakulembere babere nga bamuwa salute tebajja kukikola at least bajuwa civilian ne bamanyirirwa naye nga tebajuwadde muntu gwamanyi nti nno tagendangako ku battlefield ebigambo bya Abed Bwanika era agamba nti bano bemulaba abali mu MK simanya bakola zipate simanya bakola bategeka biki nti just bannakigwanyizi bali just mu byabwe bali mu katemba just awo naye tewali kye bamugattako era tewali kye bayinza kukolawo mbu afuuke president w'eggwanga tekiriiwo just kumala kadde kaabwe kumala time awo naye nga Kyagulanyi ye mulindwawo era ye alaba eriiso lyonna lyolekedde magere essaawa yonna Kyagulanyi ajja kuba alayira nga president mpozi mbo nga bikyuseemu bajjeno ne basalawo nti nabo kati kabawagire omwana kabawagire muhoozi nayo kisoboka bajenerali baba nga basazeewo ne bagaa katumuwagire kisoboka nakyo okubaawo n'ayitiramu awo ne banaaba tebakkiriza ne bwanaaba ayita Katonda tajja kugirabako entebe ne banamutegeka emirundi 1000 ne bamutegeka emirundi 100 ajja kuba akootakoota mu gaalumonde kale bigambo bya Abed Bwanika mubiwulidde yeye endowooza ye bw'atyo bw'ayogedde bw'atyo bw'abitugambye mbaagala nnyo mwenna abaliko tujja kuba tuddamu tuwaye Omukama nsaba bankuumire mweraba